it was poorly attended. Sisaaga yasaga. Ndowooza freedom site yasanga emwetegekedde nga naye ndowooza eyogeramu eko sisaaga. It was poorly attended, ekyo kyo tekiriiko kubuuza. Tetulina nsonga lwaki tukibikkirira kuba tetukifunamu ssente. However, nga bwe nayogera ku Saturday kyengenda okwongerako nti abantu abasinga concert bwe zigaana ne performance ebambi. Definitely. But I think omwaka guno abakoze concert n'abagenda okukola concert mugenda kufuna hard time okukola concert yawe okutuka ku ya Martha. Ngo ekisooka enyimba nga si nyingi naye n'akola performance nga nnungi. Oba ntegeera kuba ennyimba ze kuba music atandika ku music w'abantu g'omanyi gwe bamanyi naye nga n'olimba lw'otamanyi olulabanga alupainting ne lukunyumira. Ekyokubiri abayimbi mukola collabos n'abantu ne babalemu okuleeta. Martha bonna yabaleeta. That was beautiful. Oba ntegeera. So Martha, I appreciated your energy era njagala okukiddamu. Thank you so much. And I believe kyewateekawo kubanga Freedom City ekyamazima tukize tugaane bwe tunula ku target audience gye twali tunoonya ku Freedom City ne Freedom City baali basobola kukwatagana lwa nsonga nti ekisooka ojja kusanga either mama yakwata omwana wali 18 n'amuwa omutwalo nti genda ku Freedom City oba mama ne tata balina okukkiriza omwana ne family bagende ku Freedom City balabe Martha Mukisa. Muzadde kyayinza okukkiriza omwana agende ku Freedom City ewakafuna obuzibu. Oba ntegeera awo ensonga nkulu nnyo venue yali nkulu nnyo era twagenda tukyogera ku lw'omukaaga nga kinanga ekyokuwolereza kyalabise mu bivvulu ebirala. Martha yakoze bulungi. Yakoledde ddala bulungi. Turn up yabadde nungi mu bifo ebirala byonna yakoze byabaddemu naye ekyo era kigenda kudda ku management ya Martha Mukisa nti musaaga nnyo ate ng'omuyimbi agamba tasaaga. Management esaaga. Wekituuka mu promotion musaagira mu promotion kuba Martha yagenda mu kivulu nga talina akiruyimba. Ekyokubiri ne mutatwala budde kumanya nti venue gye tutwala omuyimbi nga lwo ne share alina okubeerawo ku Valentine lwaki baagisazaamu. Nkufuna. Because between me and you mumanyi engeri gye mwafunamu promote yategeka ekivulu. Ebisaaga atugende. Byammwe byamunda. Byammwe. Naye mukyali eno share nnyo ku baani kubategesi kubananyini muyimbi mwalina okumanya nti nno ddala Martha Mukisa bwe tuba twagala okukola show egendo tutunda twetaaga Freedom City olwo tusobola okupushinga Freedom City panga n'ekisooka singa mwali muli organize mwali musobola okukwala ticket singa 10 ezo ne muzikasuka kale mu baana abeefuga ne mumanya nti akajja mukakubye. So temwatwala budde kumanya venue gye mutwalako naye ewalala yakoze bulungi. Yakoze bulungi era nzikiriza nti Martha Mukisa ntandikwa abayimbi abakazi this is the next threat gye muli kuba omukazi ayimba bulungi. Martha Mukisa ayimba bulungi live sibya nedda nali njagala kukyusaamu kebe mwawulira nsawundi nga ate sima bikoze bitya tetwayi nayo bigambo bya kutunnyonnyola kubanga yayimba. Kale sooka ompeka recap ka show za Martha over the weekend. Mwebale nnyo ngende maaso.
Masaka ne bugira zinene Masaka nayo nabi yafunye abantu. So weebale kubanga wakoze eki watambudde musoga ekirikumala mu maanyi. Ogezaako. Abamu balina akatengo k'okujja okukanyuga yakayinja and I believe it was a promotional show. Yeah. Yankale wetu tugamba ndi webaye promotional show obyo bitakolebwa. Promotional show aliwo bikolebwa. Promotional show tetugenderera kufuna ssente. Tugenderera kakasa. Yeah. Waliwo omuyimbi akikoledde emyaka ndowooza ng'esatu. Tafuna ssente. Naye ng'ate wava mu kivulo kyasigala ng'afuna bookings. Oba ontegeera. Lwakuba kyayambye nti character y'omuyimbi nnungi. Singa Martha yasangiddwa ng'abayimbi abamu bali bagenda kukuba Martha. N'ekyokubiri n'akola bulungi kati nga olumaliza n'ogamba naye waaki nkikola. Ye akoze kyateekeddwa okukola. Ye kyalina okukola kyakikoze ng'omuyimbi. Singa kyasanze omuyimbi omulala. So kiri awo. So leero Monday Vegas nali naawe mwe muli mu show ya Palaso. Kansubira obulango bugenda tutandika okuzannya. Ebintu byo Palaso next month. Ya 9 June. It is getting late. Omwana mawulire buli omu mutuwaayiriza waayiriza we mumala okudde ne mutakola buvunaanyizibwa mukoze obuzibu ne bitu ne bijjanga we biza ne mutandika okutugamba amawulire mukakkanya abayimbi. Zikamba jjukize. Ekyo si kivuddeko n'olowooza. Mothers the soko mbe ku bantu ngeri gye ba posting